Kwate flaga muziube mu bbanga. Wali network. Ebadde. Hello oyo. Network wali ebadde ekusumbua. Omuyimbi King Saha wuno ali mukakasa byengenda okubeera nga nkutuusaako kw'ossa ate Bobi Wine kw'ossa ate ne King Saha bali mu kwolekera munange ate wali mukira okusinziira munange ate ku laale endala egenda okubeera nga ekolebwa esaidi eyo byengenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo kw'ossa ate n'ebyabadde munange ku NTV presidential debate esaidi eyo maaso awo bannange omusajja yayugumiza munange ate debate wali ku NTV maaso awo byengenda okubeera nga nkutuusaako kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo bambito Geminati sinzira ku Geminati Yugi mu byonna nno kansooka munange ate nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo wabula kansooka munange ate nkutegeeze enkya ya leero bwe bukeeredde munange ate ku makya nga King Saha yabadde yatuuse dda wali munange ate emagere okubeera nga yeegatta ku mukulu munange ate Bobi Wine. Action time. Abana begayaza tujja kwate flaga muziube mu bbanga tujja omwana wali bwe buno. Okubeera nga agenda okumunoonyeza ku munange ate akalulu emitala esaidi kakati nno wali babadde bali mu kwolekera munange ate kira nga boogezako okulaba akatambi ako naye nga bakira obwedda bendera baziwanise waggulu nga boogezako okulaba actually King Saha kw'ossa ate n'omukulu munange ate Bobi Wine mu katambi ako akabadde kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok. Wali network. Ebadde. Oyo. Network wali ebadde ekusumbua. naye ate ddamu osiralinge nkomyewo oyo gwe mbalengeza awerekeddeko president ayitibwa ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyokko wabula ekyabadde ku NTV munange ate presidential debate muganda wange kyabadde kikambwe nnyo wabula Bobi Wine ebimu byabadde munange ate ayogera ayagala okutumbula munange in case ng'ageze munange oba ng'afunye obukulembeze ayagala okutumbula munange ate ebya art kakati avuddeyokko n'abakoko byayogera okusinziirako ko wali ayogeddeko kaawo ku kivulu kya King Saha ekitasobola kubeerawo wali munange ate ekyotera ebyagenda mu maaso actually bibadde bitya kansooka mbikuwe. But as we speak right now, I'm an artist, but without quoting any law, I was banned from performing my profession. Just a few days ago, a renowned artist called King Saha was blocked from performing, from having a concert, not knowing that when you block an artist like that, you're denying thousands employment. So the regime that we have here does not care about anything. All it cares about is regime survival. We must remember that the few times Uganda shined internationally, it has been either because of sports or because of creatives. When we get the gold medals or when our artists shine internationally. Obutambi bungi nnyo bugenze mu maaso nga butambula. Tata Solo was Your Excellency. Yes, madam. May it please you to sit next to her. No, enjoy. I would rather see her face. When I'm on the side, I don't see Much obliged. How are you, madam? Excellent. Kw'ossa n'eddoboozi eryo yabadde ali mu kwogera wali my check 1 2. Mr. Robert Kyagulanyi. Mic check 1 2. 1 2 check. It's a pleasure to have you. Good evening. It's a pleasure for me to be here. Good evening, viewers. Good evening, our dear moderators. Good evening, fellow candidates. All right. My check 1 2. Naye muganda wange eddoboozi litredinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok nga boogezako okulaba akatambi ako. Mr. Robert Kyagulanyi. Mic check 1 2. 1 2 check. Mr. Robert Kyagulanyi.
Mic check 1 2. 1 2 check. So byebyo ebikyagenda mu maaso ku mukulu Malangate na Bobi Wine okutambula. Nja kubeera nga nkuwa update yonna enaba efaayo gwe kasita obeera nga osubscribinze ebisigadde byonna mu Nangate bitwekere tujja kubeera nga tukuwa update.